President Museveni awadde bannansi okukola omutindo ku byakola basobole okwongera ku ssente ze bafuna. Museveni ategeezezza nti basaanye kwesigulira ku bafuzi b'amatwale nga basaanye okuyimiriza nga bakola ebintu byabwe. Ategeezezza nga Uganda bw'erina ebyobugagga bw'abiwala tebikozesezza nga n'abantu abalina amakampuni mu Uganda babijabulirwa gwangula okuba ebyakunda byongeddwa ku mutindo. You can imagine ekikajjo, the kikajjo, the sugar cane gives you sugar, gives you ethanol, petrol, but also ebikamulo gives you electricity. Okusira ku Museveni ebintu byaffe bitwalibwa ku bbeeyi amasiddala kyokka babyongerako omutindo ne babitunze okuba n'ekintu kyagamba nti kisaanye okukoma. When you export and process coffee, you get $1. The one who processes, in some cases, gets even $50. Omukina abudde bannansi nti basaanye okukomya okusuubula ebweru bw'eggwanga kuba kiba kizza eggwanga emabega. Importing. Build an economy which is independent. Minimize okusaka, minimize buying from outside. Ategeezezza nti ebintu byaffe byennyini bisobola okutuwa bye twetaaga singa tuba tubikutte bulungi. Ategeezezza nti abakubaamu obudde nti singa akawaffe tumwongerako omutindo tusobolera ddala okumugyamu ssente ziwera okusinga ze tufuna kati. Museveni okukeera n'addegerako eri eggwanga sizira maka g'opulezidenti akati n'ategeeza nga amafuta ge gasinze okuviirako ebbeeyi y'ebintu okulinnya. Ensi yonna yasalawo nti amafuta ag'okuvuga motoka bagenda kugawera in 20 years time. So because of that, the business people have abandoned investing in petrol. They know that in 20 years time it will no longer be used. People will have moved to the electric cars. But because of the gap between now and then, the price has gone up for the liter mafuta which is there. So therefore you can see now, because of the petroleum, amatoke gamwe nago kati galinnye. Alambuludde nti balina ebintu bingi bakoze ebyo ebirimu by'obugagga eby'omutaka wamanyi gye balimu okulaba nga abantu basobola okugula omutindo ku bye bakola. Atendezza bannansi abatandise okwongera omutindo ku bintu bye bakola. Clay and ceramics from clay, this is Kapeka now. Commercial explosives, these are being made by NEC, and they were taking a lot of money, $40 million. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.